Walukagga ne mbagamba nti abadde asoma naye nga asomye wano jjo nifaani bwe nakireeta ne mbagamba asomye wano jjo akomye wano olweggulo nga abantu bonna bakola ki balaba Mama Walukagga ne kimuyisa bubi twawadde tuli awo Mama Walukagga ne bamuwa kkaadi ya National Unity Platform ne bamaliriza nga bamuloopi okumuloopa nga nze bamuloopye nakukiri kye nayogerako kitegedde nzaawe nali titeyakola ki teyasoma era siza kusanyukira Walukagga tebakoze bubi okumujja mu parliament n'embeerawo nekinsanyusa nnyo byemwogera ne naaba mu ngalo sisobola naye ate era sisobola kumulimbirira kitegeeza nti ate kigendererwa kyo kya okulaba ng'avaayo juka lw'obyogerako ne bitambula ne balabe be batandika okukola ky'okunoonyereza bagamba anti wuliriza nze bwe nkyogerako oba wadde balabe be liidi nze bwe nva eri ne ŋŋamba nti mwami Walukagga honorable bamuwadde kaadi ya Nuupu agende yeesimbewo nze kyenkola kiba kirungi nnyo eri eggwanga lino kiba kirungi nnyo eri eggwanga lino kiba kirungi nnyo eri mwami Walukagga kiba kirungi nnyo eri ekibiina kya National Unity Platform tikikiyamba okubanga abantu bonna gye batunuulidde okutwala obuyinza okutandika okukola abantu abatuufu ab'okuwa ebifo kubanga singa okata otwata mwami Walukagga nga tomulina nga talina biwandiiko n'okwata n'omulala nga talina biwandiiko n'okwata n'omulala nga talina biwandiiko era bajja bajjayo omukyala wange nga wa NRM sikyamulina naye mukyala wange namuzaalamu omwana naye namugamba togenda kuyitamu NRM baagikyawa ne bosula nabo bajjogera namugamba toyina kyokugenda kukola akalu kagenda kukukuba kyekyabawula wuliri si kyekyatwawula ne mugamba enjogera mbi nani wuliriza kati gwe kigambye gwe ate ekyosera kyogera kituufu naye enjogera yogera mbi kyogedde wano ku mukutu gwo ne mugamba NRM togenda kukola ki kuyitamu ne bonokwata ne bonosaddaaka enjibwa ne bonokola ki ekibiina kyammwe kintu kya kisirusiru bakikyawa ebyo ne babigamba mukazi gwosula naye yali yazaalibwa mu famire nga yaki NRM kati naye nakula nga awagira ne mugamba NRM bagikyawa era ne mugamba kuwadde emitwalo gano 2 kubamu ebipande naye gafudde gasesereza ng'ozisse gwe ekibagamba nagala afa bagatemera essubi emikolo gyengedde abakulujja emikolo gya misa gya Kalo Nantongo sijja nnyo gikakasa nti gyegiri naye Nantongo bw'abanga ali mu nteekateeka eva ku lujja kubanga era mmanyi tujja gitegeera obulungi nnyo naye kati wano tuyinza oba nga tukyagisunako busungu tusunako tukifuna tukisunako nga tukyali mu byambu naye nze nja kusaba oba nja kumwebaza okuva ku lujja tiwebale nnyo bali eddala okuba omukyalo omukakkamu omanyi abasajja musajja takusanga busanze n'akukwana wamala okukwana naga ndi nkuwasizza musooka kubeera nga muli bafulendi mwagalana mu bintu byammwe musinganamu hoteeri musinganamu kwekyandyemu kale tuli ku Truth Media go subscribe follow nire mukulu banga tanababuuzaako before tuli wano ku Sula Motors ne motoka gyolabe mabega bagitunda eri mu side ye bagitunda eno bagitunda era ndabawo n'omugagga alambula eri etundibwa mugagga agenda okunywa ekyayo Jose blogger omanyi oyo toyiwa mu motoka ey'amazzi bagitwala essaawa yonna mubeeramu muzanyira motoka z'abantu si kirungi so tuli ku Sula Motors tuliwa ku Sula Motors noli mukulinza bagaga baziggula motoka z'abantu omugagga mulabye awo ng'ajja motoka endowooza omugagga baba n'abaagenda naye aleka asimbudde ensimbule naye nga tubalamusiza mwenna abasaba
tuli wano okusula moto nga bulijjo ojubira wetubeera etubatuusaako ebifa mu ggwanga lyaffe Uganda amanya nga bulijjo bampitama wa Haruna njagala okubeebaza nti mwebale nnyo mwebale ddala okubanga mutugoberera bantu b'ensanga mu makubo wane mumbuuzaako ngamba gwe mwami maawa nti yenze ssebo ne munzizaamu amaanyi mwebale nnyo mwebale ddala okubanga mugoberera era mu mbeera eyo naffe tujja kugenda mu maaso n'okubaweereza nga tetwekubidde tetuliiko nti ate kino wabula nga ebintu tubireetanga bwe tubiraba tetuliiko okusiisiitira nze kintu bwe kiba kibi bw'oba tolina bitabo nkugamba nti tolina bitabo n'onyiiga bunyiizi naye nga nkikugambye jangu okusula moto ofune emmotoka sula moto nabagamba wokka osobola okugula emmotoka n'ogivuga ng'oyini mugumu bw'oba otwala abaana bo ku ssomero obeera mugumu nti abaana bange bano bentwala ku ssomero mu motoka eno tebajja ate kutuuka mu kubo banyimirize bagambe owange tukubanja bansikemu bagamba abaana bateeke ku booda bw'ogula emmotoka ewalala ebyo byonna ojja bisanga ojja bifuna abantu babagulako emmotoka n'akubanja n'ojula n'okudduka ne mu Uganda olw'okuba ebbanja ly'emmotoka naye bwasula moto bw'ogulayo emmotoka obeera mutebenkevu wotambulira wonna oba omanyi ndi safe okubanja bakubanja mu ngeri ekigunjufu eyaffe ey'obuyisiraamu ey'eddiini so sikukuleetera nnyondo sikukusindikira bano simanyi bani bajoze bloga n'omusanga agiyimiriddeko n'agamba nvudde musulamu nti emmotoka njagala ebyo tebabikola abakimabigi be baani abakimabigi be baani bawannyondo sulamoto talina bawannyondo abo bannyondo abo abakyamu bo tabalina era ne bwabanga jozeda bloga yazze agamba bugambi nne nvudde musulamoto naye ye ng'anona kuki akubira kasimu n'agamba munnange obudde bungaabwe twalagaana polite tukoze tutya nange sente nziraba zibuze naye naffe eno twetaaga giragiramuko n'omugamba kansindike n'osindika z'oba osindise okusinza kuzeba bakola ki bakubanja bw'ogula emmotoka musula moto bw'oba ogivuzeeko akaseera n'owulira nti oyagala kukyusaamu oyagalayo endala ogizabuzza kusula moto n'omugamba kati luli natwala Prado kati mbadde njagala Benz eri nemuteesa n'oyongerayo sente z'oyongerayo oba yena n'oyongerayo z'oyongerayo n'otwala eyo gy'okola ki gy'oyina tulina emmotoka okuva mu bbeeyi yonna gy'oyagala okuva ku sente z'omanyi ezigula emmotoka kuba bwe naayogera ebbeeyi oli ojja kujja nga otambula wano ozunga ne miliyoni zo 2.3 mu kitundu 8 olwokuba wagambye waliyo emmotoka essente ezigula emmotoka z'oba ojja nazo kuva ku miliyoni 10 kudda waggulu ne ku miliyoni 2 oyagala mmotoka mwaka ki oyagala 210 2 mmeka ki enkyeriwo waliyo 2 mmeka 2 guno emmotoka bwe ziri okuva ku myaka gyonna gy'oyagala paka 2 na guno yes oyagala miliyoni 2 tugirina katola ka CRV yako Honda nkakwagaliza eyo saala vi Honda owa 2 mmeka tugirina okubanga ente nedda sebe emmotoka nze ndekabo wanteso nsobola okujja wano nti njala kutambula emmotoka ngivuge nesigivuga ekyo tekisoboka emmotoka eya buli mwaka wano weeri paka na 2 naguliko emiliyoni 2 egira bugize eti 15 egira bugize eti 8 egira bugize eti emmotoka miliyoni 8 weziri wano waliwo emmotoka waliwo bwennyanja eri ng'ogenda epakwa kibabuyita nanga ayagala tipa tojja etipa tetuzirina tipa tetunafuna tipa tulina tipa tuzirina bade simanyi mu kibanda kiri gyezi emmotoka yonna gy'oyagala jangu wano Bukenya mpozi naye akola wano yawumulamu ali eri asanyusa balonzi ali eri akola naye ndowooza naye tabanja gwe bayambaza kino ekigundi ki Teddy Bear Bukenya ndabikira okubanja obubi era ndowooza kyevolaba muleke anyway tovolaba muzeeyi yagiza Bukenya yali amubulokize Bukenya yakolagana muzeeyi
Seita byagala ebyo. Tabyagala. Atabiraba. Buli wakulya ng'obugiza n'akasajja ako nakakola ki? Anyway, tugamba ekya enkoko bamuyita TK chicken awe Makindye wetulya enkoko kasotuka ku Pakalas then opposite bamuyita TK chicken. TK chicken temwerabira mugende mulye enkoko ku TK chicken. Oyagala kutwalira abaana akakoko ku ssomero lunaku lwa vidi ogenda bugenzi wali ku TK chicken n'ogula enkoko. Togula enkoko ewala ojja gula enkoko ogitwale ku ssomero ate abaana basinde omwana bamuzze oluto lukomeri bagambe nti omwana tumukomezzaawo ebintu bye mwamuleetedde okulya gyabadde tetubitegera bulungi olubuto lumulumidde ewiiki 3 n'ebigezo tabikoze eki tabikoze mugende mu TK wokka ojja ogula enkoko gyogenda okulya ogambe togula ekintu ekyefaanyaliza enkoko ewalala genda mu TK yaleeseyo oba kade kasambi oba kawawatiro kasambi kade kawawatiro ndowooza naye akasambi okagumana okalya ate onookola ki n'obuwoomi bw'enkoko ye bwasula bw'oba mwagala okudigida tugenda ku climax wetubeera buli kimu weekiri waliwo swimming pool y'abato ey'abakulu waliwo water park y'abaana waliwo virtual reality kugundi ku climax waliwo virtual reality games ez'abakulu n'abato tovuganga ku nnyonyi genda ogivuge tovuganga ku motoka genda ogivuge omwana omuto asobola ovuga ennyonyi asobola ovuga emmotoka waliwo eby'abato n'abakulu waliwo akabiya wekawoomera kajuice ekawoomera kuwummulamu kamere byonna awo tubeera bangambye gundi bagijjawo sauna sauna teriiwo naye ate obufu bwe baataddewo businga ne sauna waliwo awali akawewo nga kaweweevu wekati gwegenda ku climax mundeeyo yes awali sauna bayingirayo ate oyitawa yateeka awali sauna yateekawo akafo kali kawuudu bw'otula bw'otyo n'orelaxinga bw'oti wali ne bakuleetera ekyokulya kyonna ky'oba otumizza obulamu ne butambula then nawe yateeka ka terasi ate eyo ngamba oyitawo ogenda yeeyo gweyita mu mulyango gwennyini ngamba ogenda mwaka akantu no bw'oyingira bw'oti ku swimming pool awali water park kana akasoka wano waggulu tunagenda ku terasi awo kali kawuudu wamma kano wamma ali awo njijukidde ekituufu ye sauna gye yamenya ate madde sikigenderanga nti awo wali sauna wali ne kawunti mugende ku climax mwekoleko naddala kati nganze owakacyayi temugenda nakaweereza musobola okumpeereza ogamba muzayima wagenda onywa ku cyayi mu ngeri emu eruno lwasa ddogo mpadde eddogo olwadde limaze okunkwata teri muntu awa munne n'amuwa lwasa okuggyako ng'alina ekigendererwa ekirala ennyo tebalogera mu kakadde tebalogera mumeka bagamba leeta 1000 2 naye gwe nendambe mumanyi amalogo mmwe bagamba leeta 1000 nange nambe mu yabinyumiza nagamba bamugamba leeta 1000 simaye olwasi obuka olukutuseeko ate nga sigwa olukutudde kati nabyo nange lwoleese nenga mukama katonda ensi eragawa pozi nembaga nti ngende ku papazi sport lwa kamera wamisa kisemakula mulya kamere mweyagale kajuisa akalungi mukanywe bulungi nnyo ewamisa kisemakula emmere nganda yoyanti yagala okulya eyaddala genda ewamisa kisemakula ojja kuba olya akamera akalungi bwatosobola genda misa ki genda ku climax ku papazi genda papazi kupaka last kupaka last sorry genda kupaka last olye emmere bulungi nnyo mikwano gyange egyo gyonna nno gye mulaba gina hoteri sinaja kubako yani no bayisam naruna genda ku H&M ewaruna mu biru ana mu biru oyo twagwa ku cyo ana mu biru oyo olyeyo ya America kati bogene wana ana mu biru nolya ya kamere oludako noli wa papazi oludako noli wa paka last kati nga golondako wawo siba amakanda good oba muwala ali ku papazi ya kusanyusiza beerawo ewa papazi service je wetaazeeyo oyagala kuba ku ye nyini yabakuweereza abeerayo nokoze motoka boleza motoka ku papazi ewa misa kisemakula gwe muyimbi gwe mmanyi yekka ayoze motoka atefuula bali manya ayoze motoka ye muyimbi gwe mmanyi papa misa kisemakula atefuula akugamba ndingena ku emitwalo 2 5 kakadde n'akakuwa tutandike naye ogenda gena mu muyimbi simanyi haji omugambe mune haji esende agamba atomanyi sente ate linda misa kiteyetoloza awo siwe twabadde lindako awo siwe twabadde misa ogatamu amanya misa kiteyetoloza
tasobola kugamba mbu ate wiiki ejja ate ku Lwomukaaga era Misaaki ajja buzza essimu n'agamba wabaawo omuyimbi gwayita Haji omufunire omulimu Haji ki n'agamba ate kaakati baziteeke kuno ate oluteekako n'ofuna obuzibu ajana mubiru maama ozijjayo mugende wa Misaaki abaagala emikolo abaagala bakulu mbaga simanyi twagala kuyimba ate Misaaki tayiwa ani ayiwa tasobola kukwata sente zo n'atandika kukubira nti ate nange sisobodde atani abikole mugende wa Misaaki eka gogenda okukola gojjogula ku mukolo obeere swadde nti oyo musajja agenda kujja ankolera omukolo mu mirembe mu mutima omulungi mu mulambukufu ne bw'obanga oli eyo ogamba nti nze munnange baŋŋambye mbafunire omuyimbi naye mfunyaani gwegenda wa Misaaki era naye tayinza kuteeka butesi mu nsawo n'atawagwa yaleese mulimu mugende wa Misaaki kati ani akola biri byogeze mugende wa Misaaki abaagala emikolo abaagala bayimbira simanyi ku pate simanyi mbaga simanyi bivulu Misaaki Ssemakula ye muyimbi gw'otasobola kuwa ssente n'oviirayo awo okasalamu n'okawa Misaaki Ssemakula anyway tukatandikirawo ngenda kusooka congratulating omuyimbi Carol Nantongo mu bwangu ddala guno mwaka nga tegunnaggwako very soon omusajja agenda kukyala ewaabwe okusinziira ku mawulire genfunye ate agava mu nsonda nga y'amazima ate nga neekusifu essaawa yonna emikolo gyengedde ava ku luggya emikolo gya Carol Nantongo sijja nnyo gikakasa nti gye giri naye Nantongo bw'abanga ali mu nteekateeka eva ku luggya kubanga era mmanyi tujja gitegeera bulungi nnyo ne kati wano tuyinza oba nga tukyagisunako busungu tusunako tukifuna tukisunako nga tukyali mu byambu naye nze nja kusaba oba nja kumwebaza okuva ku luggya tiwebale nnyo obaye ddala okuba omukyalo omukakkamu omanyi abasajja musajja takusanga busanze n'akukwana wamala okukwana naga ndi nkuwasizza musooka kubeera nga muli bafulendi mwagalana mu bintu byammwe musinganamu hoteeri musinganamu kwekyandyeemu musingana wa papazi oyo gwegambe atali azaamanya ssente musingana eyo oluvannyuma muyingira ogenda olaba n'omukyalo n'ateeka okukola ki gwe badde nnoonya alina empisa kakati Carol Nantongo oyo abadde mukakkamu era obadde omulaba abadde tabeera nnyo mu ntalo tomusanga nnyo mu bintu byaga nti ate bamukwatidde bana ate bayombera basajja tabibaddeemu nnyo era ndowooza omusajja gwe yafunye ate okubanga ebyo byonna yabitunuulidde empisa ze obukakkamu obutasabiriza abawala basereebu basabiriza ne beewanika ne basukka Carol Nantongo tasabiriza Carol Nantongo abadde mukazi mukakkamu ebintu bye bw'obitunuulira so bw'aba avuddeyo n'afuna omusajja era oyo omusajja ndabira ddala nga afunye omukazi omutuufu era n'abakyala mwenna abali mubeere bakakkamu naye oli akufunye ku ssaawa 8 ku ssaawa 10 n'ogaa nti ate landiro lya mmanja alina abatakuyambye kugamba landiro li azize nogamba omuntu tuyamba omwana wa neighbor amize ejjambiya n'omubuuza kati nze wa neighbor nkwatira okitegedde ssaawa 7 tyatemperezaayo langi kwegamba tekigaana n'ogamba nti munnaye bwe nabadde sinabwa kugamba wabadde toolye kibe babolaba abamu bambi ng'omulaba omuwala mulungi naye nga abuliddwa atwala ng'ali ku bagitaani delivery biki ali ku gundi yekola delivery nga yekola bwekozi delivery ate abasinga balowooza nti delivery yesinga anti ya sente zigirawo zigirawo ye kyalowooza naye kati abantu nga bakkalo ebyo babadde tebabikola atuula n'afuna omuntu we n'atamukalubiza munne ezibuzeemu n'aguma paka lwe batuuka ku kino kye bagenza okukola ki kati Carol yagenda okweyimbira ku mukolo gwate kye batuuseeko ati kati ate obuyimba bw'emikolo yaabwe bangi balina emikolo kubanga obunyumira ate omusajja waliwo okubanga obunyumira omusajja ate bwa Carol Nantongo simanyi musajja yamuwasizza ali mu naye tujja kitegeera manyi abasajja abo oba n'abantu abagula abayimbi ku mikolo basinziira
okitegera agenda nabeera awo naafuna akayimba kamunyumira nnyo oba nalowooza ebiseera ebyo nga ye lwakola ki lwayagala era basanga nnyo nga bagula abayimbi yolooza lwaki abayimbi abo Haruna Mubiru bamisaki bafuna nnyo emikolo ebiseera singa bamutwala ku luyimba lumu oba bbiri oluyimba ebiseera ebyo nali wano okitegedde sigonsimira tompalampa fala naawe banza obanga waliwo abali mugamba akasajja ako tekakusaana biki ye naakalemerako kati ate ne bawangula kati baduuka mu bufumbo aleeta oluyimba olwo sigonsimira tompalampa fala naawe n'agula misaki ng'ekimuguza misaki alina message gyayisindika sigonsimira alina wagamba wali tonjagaliza olaba we tutuse ku makula gwe baali banyooma kati gwe yali anyooma oliwa ng'owooza ndi kyovola abakatoni ng'agamba tuleete sigonsimira baali tebanjagaliza musajja ono kakati abagula ennyimba ne wabaawo abagula abayimbi nga bagamba wano zirimu okudaala ezifumita ezo abaana bayibuzinia ku nyimba ezifumita mbeka tonvuma tompalampa simanyi biki omusajja yasiima nze byakola lwani olwo lwa Mariam Ndagiri kati abo babagulako ezo kakati kati oyo bakola bwe bati eyanyaga oba mutaluko muwasa abayina oleetaani Mariam n'alyoka kwata ku Gomesi Mariam Ndagiri ne baleeta ezo ezifumita kati gundi ani balese ku gundi abali mu gundi layini yawo bagenda oleka kale nze nsubira abawala kati bakyalese nabo abakyali awo be yajja nabo oba ogamba nabali abali mu gundi ye abali awo ndowooza waliwo oyo muwala bamwasa Jasmine tannaba ate no bali bamukwana ne bayakuka Jasmine kati oyo akyasigaddeko nenga kigenda kunuma nnyo Jasmine obutagera ku mukolo gwa akawala kange kano nako kalinza okuba kali munteekateeka nakakalese Betina Namukasa gundi simanyi kyaliko ono omusajja wa CBS alire muwala waffe amaze naye ebbanga ddene amunyonyogera bunyonyogezi ono we Masaka wa CBS obinyanyanya omulala ogamba gundi Aida Mugo Aida Mugo ndaba na bambi ekintu bakinywezezza n'omuvubuka oyo omusajja oyo ani Mbazira Tone era Mbazira Tone yeyo Regine Kitonsa gwe yatwala Kitonsa alina gwe yatwala ono omuwala yayimba gundi Kitonsa naye ku luno ndabanga ekintu akiwangazizza mwala yani ekintu akiwangazizza nnyo ndabanga akikutte ndalabika naye ndowooza yatuuka awatuufu manyi naye yatayiramu awo naye ekintu ku mulundi guno manyi nabagamba njogera amazima Kitonsa nomunanyiigira naye ekintu bakikutte Kitonsa ekintu anywezeza ku luno Kitonsa ndi wamu naawe Kitonsa omuntu amulina beekutte bakakkamu balabakawo bajja mubagala 60 bali naye n'omuwala oyo alina empisa omuwala oyo bw'omutunulira naye omulaba nga mukakkamu omuwala omulaba bambi nga muki nga mukakkamu era Kitonsa nammwe tujja kusuubira ndowooza Viola Nakitende muwala mukakkamu alina empisa era kyova laba kyeri kye bategana nti abawala ababuusebuuse abeemanyi obulungi abeemanyi simanyi ki ono muwala wange omulala ono yali omweru ono Saza Brighton bangambi yakazala olabanga naye asaana kutwala bangambi yakazala kakati bwaba yakazala ate akoze kibi kati olabanga yingide wa kusatu ate mbasatu ukakasota owokusatu mu basatu awani ukakasota tiyazeyo owokusatu mu basatu nesubire bano tulina nkaayana banga ababiri baaliko enkaayana omu yaliko enkaayana oyo muwala wange naye ne muwala wange oyo bamutwale naye waliwo n'akawala akalala kaali kalungi nnyo so ne bajja oyo akeerijjako ogamba gundi yagenda ebweru ali bweru kati yagura Zani Brown yatandika foundation Zani Brown yali mukyala naye mulungi olaba regimu yeeyo naye ndowooza naye kasubire nti alina omuntu we yabakwatagana
Zani Brown era Zani Brown nino yali mukakkamu naye Zani Brown omunyumiza yantwala ko nga kaguddeyo teyali nnyomba ki ngono omwana waffe omuwala ono abadde mu bakatumba simanyi baani awo obo yate yabadde ono omuwala asembeyo ono muyimbi waga nti anywa enjaga ogamba gundi Grace Khan Grace Khan oyo naye Grace Khan naye kyemmanyi yinza oba bukyali buto naye kyemmanyi naye ajja kola ki anakulemeka ajja kula empisa ajja genda omanyi eseno bwegende kukuba osobola okutuuka n'otereera ate n'ogwa mu muntu n'agamba nti kola ki kakkana naye kyemmanyi ajja kola ki ajja kukana Aida Mugo abaana abo bayikutte bulungi ate gundi bangamba muneta mukisa bweyamutwala ne mu ssente ne babala wali ekivulu era n'emmotoka ya bizinesi Aida Mugo Aida kuŋŋaanya yatwalako ne bizinesi awo bagirina bambi ekuba bifaananyi oba ekola bifaananyi ku Streamline Avenue bwebagiyita Streamline Avenue aŋŋamba gundi studio yaabwe bwe bagiyita bambi mugende mubawagire ekola obulango ekuba ebifaananyi ekola videography ngimanyi mugende mubawagire yali eri wansi n'agikyusa n'agizza wano nga mu kizungu mugende eyantwalayo mugende mbawagire Aida Mugo n'oyo omulenzi oyo tuka mu kizungu wano waggulu nga tonatuka luwa Mbazira Tone in fact alina discipline bwambi bw'omutunuulira okuba agenda kwabika emirembe alina mingi ekivubuka kyekakkamu Mbazira Tone mugende mumuwagire wonna we mumusanze oba ategese binyaanya Mbazira Tone olumala okuyimba nga mufuluma kasamala bakuba emiziki omusanga ebinyaanya ne mmanya waliwo Mbazira Tone mugende mulabe Mbazira Tone bwamala muziki nga buli omu akwata eririe nedda mwabeerawo ate asigadde omunne naye abeerawo oyo asigalewo ate nga abantu bafulumiza oyo asigalewo Mbazira Tone mumuwagire mu bintu bye byonna byakola nesuna beni abeerako kati ate wegamba bafulume kati ye anaakubira baki kugambye nziragamba sirya bigambo byange mugende mulabe Mbazira Tone we muyire ebinyaanya byonna nga bwamala Mbazira Tone bwamala okujjawo nga muyingidde tannajja awo mumulinde tegedde muluwagire Mbazira Tone oba ali ku lediyo Mbazira Tone mumuwagire mumuwulirize Mbazira Tone musajja akwata ebintu ng'ekisajja omwavubuka oyo omutunira bambi ye akoze ebintu bye ate mumpola nakolako naye ku radio ate ne mwewuunya munne si wambi gundi nnyo nakolako naye ku radio fo yamujjema n'akantu takaagala nnyo manyi bw'oyagala akantu osukka ogera okakana ng'otandise okolimira abantu otandise olumba banno kiki tugenda ku mboozi endala tetukolera abantu bano otandise obavaako bakolera ate ntya byotandise okwogera abantu Mbazira Tone gwali omulabyeko nga agenda mu kamera simanyi bamuggyeko akantu kyobutagenda mu kamera atandika okuwalampa ogamba okola atandika okolima n'abaana be bonna mbakolimidde badde manyi ogamba badde ngamba kamera simanyi na studio yino oli mutuufu tabikola badde nkutiiridde wali ng'ongambye mbunno alabika byowaddeko nze ngamba bido byogamba simanyi aze mu kamera simanyi akyadde wali simanyi oyo mukolimidde simanyi n'abaana be bonna Mbazira Tone tabikola ate nga naye alina abamusobya mugende muwagire Mbazira Tone wamu ne Aida Mugo okyalumwa okuddako ekyo ate ndabaga gwalumwa tunyumyamu kale tunyumize nyumyamba bintu Mbazira Tone byakola kale naye ati obuzibu obwefunye naawe onyumya okugira olwolotise n'okugamba bwe batuuka mu kikaali ye kasitambala mwenna mufulume onasigadde yakuba ebyayagala ate njogeddaani mwemuleeta entalo mwemuleeta nze ndeese Mbazira Tone nga njogera ebirungi bye byakola enkwata ye nekugamba alina studio bagende bamuwagire ne baliddyo bakola babiri nani nesuuna bakola nesuuna nti gundi ebinyanya bakola nesuuna nenga kibagana tosobola kugambako omu bonna olina obboogera kuba bonna ebinyanya byabwe babiri owange mbadde ku Mbazira Tone lwaki ondeete kati olinga agamba nti mbadde ate njonkera suuna sinakyogera goli mukyogera mbadde njogera suuna Ben
gw'omulese bali bayogera gamba kuba bulungi Suna Ben si gw'omulese muvudde ngaze sinawo mugako kubanga simuyinaako ki simuyinaako ojuka olunaku naga nti nali Masaka Kuoba Fest omukulu ye yakuba ebinyaanyi ani naye yajja na mali mpya tuku ani Suna ate kuno gye yaleese temanyi ziri nkadde zonna zaabadde nazo eggaali motoka wano mumuleke yagali ng'amupya tuku mumuleke yagali Suna omanyi ngamba naye ono omanyi Suna oyo ebokisa gyazitwala omanyi Suna oyo atuvudde mu bino ebyolwali naki Suna oyo nabulira story bambi nga ngeri gyajja e Kampala n'ava e Masaka najja kati bw'abanga aliko kyatuuseeko tumuleke omanyi abawala abo bamanyiira muwala agenda neeragala nga boloba tolina ssente kakali bw'oba ozifunye n'omumegguza mujoga akiwulire kakali Suna Ben nze simunenyamu n'akamu ebiwala ebyo bimanyiira bijeregerera bibeerawo nga byeyitayo abawala basinga ate babeera munene nangoye na bizigo tebaba bakabi kasita omujjako ebizigo n'engoye kasayambala n'anyuma lino bino banaakola kyalowooza nti ye Sudiri kumbe yalinamu kasaavu gwe gyolaba ensawo zaabwe kituufu mujjudde mu bisanirizo ensawo gyabwe yanakinzizo jinka naki abalala ateekamu n'obugoye bwena buzosi bwe bufunda kakukyusizaamu okitegedde naye n'omusanga yeeraga n'obugatto buno obw'okuwalula kati Suna wamma w'omusanga mu meketi kale awo tubadde gundi nsooka mpe ku simu yo olina ebintu by'oyogera ebintu ebitakwatagana mawa mpa ku simu yange mpa ku simu yo esimu yange eno bulwenji kuwa ogyonoona oteekamu bisima bi app byesitegeera ngenda okutuuka okugikozesa ojonkera gundi ani ojonkera omukulu wa Lukagga bwe teyasoma era gwe kwennyini gwe oli musanyufu nnyo okuba nti no baadde bamuwaabidde amawulire gaatutuuseeko nti wabadde wakoze ne pate zidabagamba kati naabye mu ngalo omusiganabagambabiwera kati buye bamututte mu kooti bamuwaabidde nakugamba ebigambo nayogera nkyabijjukira ekintu kyokola si kituufu ebintu byenagamba nkyabijjukira bulungi nnyo era sinza bisa era sinza butabiddamu ate era nze lwaki bwe namaze owulira amawuye ga Lukagga tumutuuseeko nawulidde amawuye ga Lukagga nti bamututte mu kooti olw'okuba nti yakola ki talina siniafo teyasoma nze mwenyini ne mbagamba be nabadde nabo kyekyo Lukagga nakyogera nti teyasoma n'anyiiga ne mugamba yasoma lwaggulu nga mwami Lutaaya bw'abadde akola ki asoma Lukagga kye kyamunyiiza era Lukagga ne bwe twamuteeka ku mboozi mu kati wagamba nzijonkera tebusaasoma biki nasoma lwaggulu bwatyo naye gwe owange era n'agamba wamma gwe nnamba emu ne Devicom mummanja n'okummanja olw'okuba bamuwaana ne bamulimbirira nze nekugamba nti nze sokolire ku katini Kalimiro Lubowa John musajja weewakisa eyo naye nga kalisi kafunye nali mu nkambi ya Honorable Segona nga nze muyimbira mu campaign ngenda nziruka n'omuzindalo ku ttaka nga yali mu benzi open roof tavaamu Kalimiro oyo John yatusasulanga nga abasasula ku lwani yatusasula ku lwani Honorable Segona yansasula amafuta ye kwata yotufa kwata yabi Kalimiro John yawabi yali connected n'enkambi ya ewe personal assistant wa Segona mufunze muyambi bazi yali ansasudeko so to round off to the nearest figure govuganya naye yakuwawaabira there must be someone behind this it is not Kalim akimanjika luzanya nga atukakasa efo byonna byajasomeramu kambuzi byonna nabirabye yes byonna naye ebintu by'okuwaaba ebyo nga mwerimbika mu mannya g'abantu abalanga tamaka kuva byonna nabirabye good genda mu maaso era n'ensonga ze nalabye ku Lukagga akofunyeeko kowadde abantu mbadde nkyakugamba wali nti nze navaayo ne ŋŋamba mwami wa Lukagga ebitabo bye bitono era ne njogera nti wagamba tebiriiwo asomye lwaggulo nga mwami Lutaaya basomye bakuze
bakoze basomye bakoze tebakyakwata mwami wa Lukagga yakifuna bubi honorable omuntu okusoma olw'eggulo tekina problem si buzibu yes engeri wakiretamu naye yakifuna ki agwe engeri wakiretamu kiba kiraga kibi yakifuna bubi kakati mu kukifuna obubi twabadde tuli awo nga tenayogera kyeyolese awo navudde ogamba nti saamugamba n'onaaba mu ngalo sisobola kunaaba mu ngalo naye ekyo kiba kikakasa bantu nti byenjogera bituufu biba bituufu kubanga omuntu nga ddala wasoma bakuloopera ki piri bye fitina bamutya wuliriza omanyi kakati ensobi gye mulemeddwa okukola eri bweti kati kankikubuulire nakugamba wano nga twogera yes timwagala nnyo abantu baagala nnyo abantu ababalimba in fact n'abali eyo abatulaba baagala nnyo abantu bambi abajja ne babakyamuukiriza esaagala mbeere wano nga bagamba nti oyo mawa asabula yasabula njagala abagambe nti mawa ayogera ekintu n'ofunamu ekyokuyiga kyekiri mbagala saala buteesa kiwalazima Walukagga ne mbagamba nti abadde asoma naye nga asomye wano jjo nifani bwe nakireeta ne mbagamba asomye wano jjo akomye wano olw'eggulo nga abantu bonna bakola ki balaba mwami Walukagga ne kimuyisa bubi twabadde tuli awo mwami Walukagga ne bamuwa kaadi ya National Unity Platform ne bamaliriza nga bamuloopye okumuloopa nga nze bamuloopye nakukiri kye nayogerako kitegedde nzaawe nali titeyakola ki teyasoma era siza kusanyukira Walukagga tebakoze bubi okumujja mu palamenti nembeerawo nekinsanyusa nnyo bemwogera nenaaba mu ngalo sisobola naye ate era sisobola kumulimbirira kitegeeza nti ate kigendererwa kyo kya okulaba ng'avaayo juka lwobyogerako nebitambula ne balabe be batandika okukola kyokunoonyereza bagamba anti wuliriza nze bwe nkyogerako oba owadde balabe be liidi ndako nze bwe nva eri ne ŋŋamba nti mwami Walukagga honorable bamuwadde kaadi ya Nuupu agende yeesimbewo nze kyenkola kiba kirungi nnyo eri eggwanga lino kiba kirungi nnyo eri eggwanga lino kiba kirungi nnyo eri mwami Walukagga kiba kirungi nnyo eri ekibiina kya National Unity Platform tikikiyamba okubanga abantu bonna gye bakiri kye batunuulidde okutwala obuyinza okutandika okukola abantu abatuufu ab'okuwa ebifo kubanga singa okata otwata mwami Walukagga nga tomulina nga talina biwandiiko n'okwata n'omulala nga talina biwandiiko n'okwata n'omulala nga talina biwandiiko era bajja bajjayo bwe bana abajjayo ekibiina tekifunamu owuliriza bajja kubajjayo bwe babajjayo ekibiina kiba tekikola ki tekifunamu kati nze avuddeyo nenjogera nga bukyali nze mba nsinga gwe yajja n'olimbalimba ebintu bingi tubirabye olina agamba lwaki tewaŋŋamba gwe tobirabyeko okwata ekino olina agamba lwaki tewaŋŋamba nti ekyo tekigenda kusoboka nze kyenkola kiba kiyamba eggwanga lino kiba kiyamba n'omuntu yennyini bw'aba nga tanyiiga kiba kiyamba n'ekibiina nga kati olwo anti omukwano gwo gwolina n'omuntu olwo ogutadde wakuba oli aba omukwano gwange naawe saagala nkuyite muzungu nga toli muzungu mukwano gwo ddala soyo muzungu nti ye muzungu ng'olwedde nkulaba oli musajja mu Afirika oli mudugavu ekyo nze sikisobola kyannema kubanga nze nina abaana n'omwana bw'aleeta lipoota soba mugaa nti wasomye bulungi ng'ate yasomye bubi ekyo sisobola ate nga yagudde sisobola nze bwe nti wenkola ki bwe ndi zakati kankubulire nalina omukyala wange nga wa NRM sikyamulina naye mukyala wange namuzaalamu omwana naye namugamba nemugamba togenda kuyitamu NRM bagikyawa nebosula nabo bajjonkera namugamba toyina kyokugenda kukola akalu kagenda kukukuba kyekyabawula wuliriza si kyekyatwawula nemugamba enjogera mbi nandi wuliriza
kati gwe kigambe gwe ate ekirose nakyogera ndoza kituufu naye njogera njogera ndoza kyogerede wala ku mukutu gwo ne mugamba NRM togenda kola ki kuyitamu ne bonokwata ne bonosaddaaka enjibwa ne bonokola ki ekibiina kyammwe kintu kya kisirusiru bakikyawa ebyo ne babigamba mukazi mugamba mukazi gwosula naye yali yazaalibwa mu famire nga yaki NRM kandi naye nakulanga awagira ebigambo bwe bityo oba ne mugamba NRM bagikyawa era ne mugamba kuwadde emitwalo gana 2 kubamu ebipande naye gafudde gasesereza ng'ozisse gwe ekibagamba naganda afa bagatemera essubi mawa wategeera ati leero manyi zidako kali ono olugero lwabaganda lugamba naganda afa bagatemera essubi wategeera nti agenda nereza ebipande ne mugamba saagala ogambe tisikwatiddeeko oli mubi simanyi oba ndi mubi abantu banamanyi ne bagasangala obagambe tisikoze eki zikwatiddeeko ngukwatiddeko naye zino sente zenkuwadde ziizo naye ozisse era n'agenda era teyayitamu bamukuba akalu n'agalamira ne mugamba sagamba fulaati tiyalina kuna budde ntino kangene mu kkooti mpabe nti oba nina kyensobola okuzza bagendako ne mu kkooti naye era ne bamusingirayo naye namugamba nga mugamba nti saagala ogambe saakukwatirako ezo ebipande ziizo wadde ezo ebipande tegede kyala wange awaye yali namuzaalamu omwana nze seegaana njogera amazima yali mukyala wange naye bwe twayawukana era nasigala mu bya NRM bye era ne bemusanga tunyumya twogera n'abasinga bayinza obutakimanyo ojja wati nga bwe nkyogedde wano okumikutu naye nze nkulaga amazima bwe mba njogedde ekintu nga nkyogera nkikakasa ne mugamba togenda kuyitamu naye saagala ogambe sikola eki olugero lwe lujjira naganaafa essubi ne mukwata emitwalo 2 nengamuwa mbwagenda okuba ebipande naye ozisse n'agenda kakati nze mukwogera sikolimira bantu kubabuulira mazima kuba kati walukagga tebataagala kwogera emirembe gyalimu byebimu ku biwayogera yes fena tuli ku musajja kongula gwe mwali mumwana buwanyi saawa eyo bali bamuwadde kaadi ekiriwo kumukulisa muwa kaadi gwe n'okubawo statement baali bamuwa kaadi ekyo kituufu naye nga kaadi gwe bagiwadde era bagenda tuzza muki mu biwoobe twagala abantu bw'eggwanga ligende mu maaso kati kangu ekyokulabirako era kyobalaba nkinza abantu jabbakwataka nnyo ensobi gwolugaga yaze n'agamba nti empapula zina naye yazitutte wakwefu kiki kyoseka ositudde empapula z'obuyigirize gwe z'ogamba ate ozitutte wakwefu anti yadde kulaga nsi nti kwata empapula z'ogambe gy'ozitwala egyo baakulopye mu kati w'ebikuno bagamba empapula ziizino yazitutte yalabika naye empapula yazireese wakwefu akola ebi kakati era ebintu ebyo njagala okikole nga bwe kiri saagala oyo ojje mu kintu kyonna njala ekintu kitambule oba osobola n'okisalamu okisalemu oba olina tiktok account oteekeyo nti bakutumya empapula bagamba tewasoma ate obuyigirize obutwala wakwefu kwata obuyigirize bwo butwale mu kakiiko k'ebyokulonda kuba gye bakuwaabidde ate era bye babyetaaga kati nze okuleeta empapula ozireete wakwefu kyali ekifu nze ku lwange twandisanyuse nnyo ng'ayise bannamawulire bonna ng'abakuŋŋaanyiza ab'NTV abaki agenze ku UNEB ku gundi wali kuki ku kanso ataddeyo empapula ng'era empapula ezo azikola bw'ati eno ebbaluwa
nga 26 omwaka bwe guti S4 nagitulira ekigangazi. Ere baruwa ya P7 nagitulira esembabule. Eno gundi nagitulira mu university egundi. AIU. Envayo ne enrolling nga nengena mu St. Lawrence bibi. Nenwe bibi no. Ade naku zinasoma bwa Nancy era. Yali gwo okugende wa kwefu. Nze mawa. Papa bazitwala wa kwefu. Anagaba mupatana. Chikole ngabo jino okubeera. Wanze namusanga nimugamba munnayo nagamba kati munange no jirago wange no ngamba tuwasoma lwagulo ate kiyakomezaawo. Yagambye kino kinasoma ne tutachi yasoma. Riche chichwa mugalo lwagulo. Sibe yakogambye. Obate wamulabi. Namulabi. Yabadde wakwevu nagamba kino kyene mugamba. Ne tutachi akola ki? Yasoma. Nange namugambye asomerwa gulonga mwami Lutaya. Kozi byebyo Lutaya byasoma ate nagwa history. Uliriza lindako namugamba nti asomye nga Lutaya. Late olweggulo. Najja nagamba sebo no ngamba asoma lwaggulu. Ate bwe yavudde nagamba bibi ne byembadde nsoma ne Lutaya byasoma. Kinayogera luli. Kakati awo. Ani mukyamba. Mbana kola nsobi iki. Era bwe nkugamba tiwalukagga ensobi gyokola kujonkera. Ate kujonkera ki? Ati abantu bakiraba bakulabanga go mujonkeza. Bwe nkugamba ndi walukagga tokwata budde bwo kutwala mpapula wa kwefu. Kuno tajja kwa musajofu. Ne kutolega esagala asanyuke. Kati olingo ga muno. Tukolera abantu. Kwefu yawabiza omusajja. Okwata demba mala nozigamba ndizinno ntadde wa kwefu. Yana biga yali okumpi. Gutya. Kwefu wayo nebu. Nedda. Kwate empapula zonga wegambi. Olwa P7 olukube wali. Ko kanso. Olwa gundi olukube wali. Nze kati kakuwulire. Muwala wange bwe yali agenda okusoma eri ku St. Giriana. Natwala report. Ne bagitunuulira. Javudde. Oba bagitunuulira ne bamuwa. Bana yali afunye 7. Ne bamuwa. Bwe bamuwa n'asoma. Waliwo baatuukira okola ebibuuzo oba byali byesi3 oba yes2 ne batutuma ki paslip ya P7. Yes. Owulira bagikola ki bagikutuma yali esigadde ku ssomero liri yavaako yabamba manyozire kayo nagenda wali olwagamba nti Chadi ya Nakabugo bajjayo bujja fayiro ne bagijjamu ne bagikuwa ne bakusoka kalo muntu bali bakubanja nedda we bali nnyo ngati yakikyalinga paslip yo yino ne bakwata ng'enyirira nnyo essomero lyagitereka ligirina wali mwe mugidugaza bagitwaleeka ne bateekayo kyabadde okukola so sigenda bakuwe wuliriza ne bagitwala ki bagikukwasa omwana n'akola ki n'agenda n'atula ebibuuzo bye n'agenda nina omulala eya mukaaga eyabbalwa S4 yagituli S4 yasomera ku Gombe International School oba olimanyi n'akola P7 n'agera ku Gombe n'akola S4 n'akola mukaaga ebbaluwa zonna zirina okujjako ng'essomero bakoze eki ne baliyidde ogenda ku UNEB bateekamu erinnyero kwa kati byagonda kakati mmwe abadda mu kujubisa mwami wa Lukagga mwe mukola ensobi kwefu sinze otegedde mwe mukola ki ebintu yabirese wano toleeta bintu mu kantu yabirese mu kantu toleeta waba kwefu yayo bayagala kantu era yakafunye kwefu ayagala kantu oluusi era yakafunye naye ndira ona Lukagga ayina obusobozi obukwata bannamawulire bonna ne bamuwerekera n'agenda n'agamba nga bwe nkugambye P7 yino gundi yino n'awunzika ng'atuwadde eno n'abuuze yaloopye nti kati obadde ogamba kati bibino era n'olise yaloopye bandi mugambye nti omusajja ebintu byonna akola ki kati bali baagala obabinole wa kwefu akajoogeruso ky'obulonda kasituke olw'okuba kaalabye wa kwefu
anti katakala kaba kakkiriza kwa kalabye evidence nedda sebo era ne yaropye kakati yakkakanyo kwa yalabye ku mutimba gwe nyini wava wano oyina program oba twagikoya wano nga waliwo omusajja amaze emyaka egi ngaddira ebbaluwa z'obusawo ng'azikozesa ez'amannyo oba gaali gafaanagana oba naki yefula ati musawo ng'akolera mu mpapula za munne oba okitegedde wamulabako namulabako olabika Faruku yamukola oba twafe twamukola nawe twamukola waŋŋamba naye nze kyembanjagala lwaki mbanjagala ekintu kikole bwe kityo ensi etereere kibiina kya Nuupu abantu kyebatunuulidde ate ekibiina kya Nuupu abannayuganda bakinamu nnyo essuubi kirina okubeera n'abantu nga ddala kyovala nze nali njagala kaadi nga njagala baziwaabo balooyi wali omusajja bamuyita Dr. Looyi ali awo yali Makerere nga njagala bawe bamusiri David nga baana basomi balinga mmwe gwe wano twalinawo omulimu gwe waliko ne mu kampani yali aki DF biki eri awo yali yagala tugirangire twasindikayo gundi DSTV DSTV twasindikayo gwe kwa gwe ogenda okukola ki era n'omulimu nagukola bulungi wakuba nti bagitunda n'oyogera bulungi n'abasajja ne Faruku najja n'akola ki n'akwegattako era n'onegotiatinga n'abasajja buki bulungi kubanga namanya nti byonna obisobola era David Omulandiso yamusindikayo kati ate bebe obuzibu bwati kati kye bakugamba n'ababo wajjokedde walukagga nojjokera mukyala wo kati ate David omutandise alize kubuulira nojjokera babo era David nali nyamusikayo yali agenda mugambe munywanyi ebyo tobitegeera bulungi tokola ki togenda oba nyiga nakola ki naye nga muwidde ekituufu kati watambula tewatuswaza bizinesi n'ogyogera ne mugimaliriza wadde teyatambula naye artisti wakola ekintu abasajja ne bamanya nga kyeboogera naawe okitegeera naawe kyebagamba okola ki okitegeera kakati ffe abamu naddala nga nze kati ebyokusoma ebyo mbimanyi bwe bitambula bimanyi bwe bikola ki bwe bitambula gundi mwami Walukagga alina kyabuusa amaaso ate era kyenyagala abantu bamubuulire mwami Lutaaya bwe yabadde yeegereegeranyaako Lutaaya yamanya teyatuula S4 Lutaaya n'agenda n'atuula S4 owuliriza Lutaaya yagenda yamanya S4 sikola ki nyata girina nya saagituula wadde nga nagisoma okufuna equivalent ya 6 yasooka kugenda kutuula awo bakwefu bakolere sorry naye bwemukolere ensobi mwami Lutaaya yamanya nti S4 yakola ki teyagituula n'agenda n'atuula S4 webatugambira nti atudde ne batabani mwami Lutaaya bw'amala okutuula S4 era simanyi ekintu kino banenya kitambula abantu bakirawo bono mwami Lutaaya bw'amala okutuula S4 afuna obubonero abantu bonna bagamba nti afunye mutabani we yamusinze ne mwami Lutaaya n'afuna ebbaluwa yaki ya S4 eyo yekukkiriza okugatta bino byokola ki kali mwami Walukagga bamuvunaana kino kyaleeta ekyakutwala ku kino wakibuuka otya okitegedde ekyakutwala ku kino kiriwa oleme butasoma 6 oleme butasoma 5 naye okole gwindi ejjuza equivalent ekyo kyebamusaba awo ekyo tebamusaba eno kakati mwami Walukagga kyekyo yegamba nti ye Lutaaya eyaffe yagifuna kati kyongamba gundi yakuba okusoma endobo
Ani mwe mbawulira mwekumire nnyo ku mukutu gwa dayasi naddala nga ndeese mugenda funa amazima agatali gaako kwenya kati siniya 4 ayo banga bano teyabagamba nti siniya 4 nasagikola nagikuba endobo bano bone batandikira awo era ne bafulumya eri ono amulopa agenda anoonya ene ebbaluwa emutwala ira equivalent simanyi biki equivalent ye yamunoonya wano P7 n'amunoonya mu 4 kakati ate ye alaika bwe yajja yagamba bano nti fona agituula nti empapula ziriwa nti zajja nti bo ne batandikira awo ne bamuweera iki zajja ngeza bugeza niyo omulowoleza nnyo engezaayo nga nnene kati gwe wasoma wasoma bulungi nkunnyonnyodde egundi eyo amakulu gaayo entawaanya equivalent ogifuna otya anti olina okuba nga tudula senior 4 then nofuna equivalent to senior 6 weebale nnyo wasobola kugenda mu senior 6 oba nogenda mu technical weebale nnyo kati awo oba nogenda mu adult education kyobogezeemu womala ogigira noenrollinga endala okukola degree weebale nnyo tobulaba nti nkwagala nnyo nti ebintu obitegeera naye ati bali bantu babojjooke bantu baffe tulina obatereeza muki kyegambye nti ekyanda kimukolera ti yeno 4 yeno 7 nengera nenfuna ki actually tiyandikoze nakantu ye alikuta ebbaluwa ye ng'agitwale kawali nga bali bakubira abasajja owaye mwatugambye nagiresi emutawanyi eno emutwala kweno ozza otya okutuuka wano trespassing era ye mutute ne mukantu otegere togezza nnyo bintu mawa kati trespassing kigiddemu ali ozza otya okutuuka wano okoseba trespass kuba kufulukinga kali mwe mutwagala era trespass oyise butalina kuyita mwami Lutaya nagamba Lutaya eno gyasoma neno gyasoma ng'ajuliza Lutaya ne Lutaya amala kukola S4 n'alyoka enroll ne bamukuba ne ku front page n'obubonero bwafunye ensi yonna n'ebulaba bukedde ne baseka naye mwami Lutaya nga n'obubonero buli wano era nze kyendagala nnyo ku mwami Lutaya omanyi mwami Lutaya oyo yatugulira ekyennyanja ng'ojjaga ekyennyanja mwami Lutaya oyo nze mbadde mu mikono gye ebbanga ddene nnyo abamisa kibona mbadde nnyo mu mikono gyabwe kituufu naye mwami Lutaya nze kyemmanyiiko talimba mu bino naddala ebintu nga binaabaako bwe agamba awo kiri bwe kine bwe kiri kati mwami Lutaya yamanyi alina osoma eyo gundi gy'asomye ani naye n'amanyi ekimutwala mu eyo erina kuba eno S4 n'asooka agikola kakati mmwe abasaba akantu we mubuuza n'omusajja ne mugamba wagenda otya okufuna eno n'agireeta n'agimulaga akuleetera eno yokka togenda kunjogeza bigambo bigambo bitulemu neni mukati tujja bikola kituufu naye neni mukati aleeta eno kyakola balina okwogera kati bw'aleeta eno n'asangayo mmwe n'asangayo baddebikomu bannambeemu agirina nga tula omusajja omufiirako agirina yagijjeewa omanyize omanyize mpulira nnyo puroguramu z'abakugu n'omukugu we nabadde mpulira nsire okubuzaabuzaamu yabadde ayogera ku bayinginiya omutuufu bwakola oba bazimba yinginiya baba bagenda okuzimba asooka nakumubuuza ettaka endagaano eriwa ettaka lino liryo waligula kwani part of safety mukitandikira ku kintu ku base ya kintu kyogenda okukola ye part of safety tobulaba nkwagala oluzungu olumanyi kuba nti bw'ojja ettaka eryo nga tiriko enkaayana gwe ntandika kuzimba bali we bajja gwali mu kuzimba esaago gwe batandika weebale nnyo musajja yannyonnyodde okuzimba bwe balina okuzimba ngamba nti inyawahamu teyamubuuza ati ettaka liryo addaye waba etisije tubadde ye byabadde nga nduwulira
sije tubadde anti bayinginia bagamba tulina okumanya yingini omutuufu naye yinginia kireza ne yinginia ya empapula inazi yabuuka yinginia ono omulala yajja buzoluma gettaka ng'azimba ekyanga bakuba kakati omutuufu olina okumanya kino wakifuna otya tukuwa kadi naye empapula zirina zonna naye abantu basanga batambuza simanyi biki naye wajja atya ogenda okukona eno mwami Lutaaya yagenda n'atuula ebigezo ebimukuba bubi nnyo naye ensi yakiraba nti siniya 5 tudde era agirina mwami Lutaaya bw'amala okukola siniya 4 agenda bulungi toyinawo omukwatira oyo omusajja era asaba abe Kakuuto mulonde mwami Lutaaya oba yafuna grading nga tezisize nnungi ebbaluwa ye esifa agirina yagikola era neogera munebu notypingamu seta namba ye babikuleta era S4 yemukkiriza okufuna eyo gye yafuna gye yakola equivalent. Yes, kyeki kutwala ku equivalent ngeno tolina bino oliwo yamukwatira era we yanoonya bino byagamba mwami Walugaga n'agamba nti omanyizi kakadiza ekintu kyenfuna abantu kwe kulowooza nti kati embeera omanyi ennaku zino yayonooneka kanze nina okwogera mwami Walugaga ne bagamba nti oba Sseggona aba yampadde ssente ne Sseggona simumanyi namu ti mukwano gwange nga bwe tuli wano babula musanga ne mubuuzaako nalebo biki nefesi yange nga bweri komoni aba andowooza mmanyi ekituufu bwekiri naye omuntu gwebale nnyo simumanyi nako naye tutunuulira ate nze gwe wandibadde omumanyi banze nina nebibabuuza mmwe bibayingiramuwa tubamanyi abaali baagala okuleeta amampaati kituufu naye mbabuulira baga no webatesu bakola nga waliwo alayira n'okulayira so abantu bategere enkwata gitulina okukwata muki ebintu mwami Walugaga nze kyensuubira buno obudde bwonna bwamala anyigira abantu simanyi badde nkugulira emmere okungulira emmere tekikufunyisa diguli tekukisa lupapula lwotayina nti oba obwangulira emmere nze ate ndukuwe simanyi tubadde tunywa ffenna caayi toseka amanyi tekikundabya sikuseka olina engeri gy'oli mukuletamu ebintu ngolinga ogamba buno abadde akujjukiza byabadde kakali ongulidde akatunda kano ngekera kugamba sakuulya akatunda tomubyawe bwakyo ngali sina diguli kuki era nkugamba nedda saba akatunda kano wali ongulira akatunda ofuna eddiguli kusendasenda kakati ekintu tukitereeze mu budde bwakyo bano abasajja nakugamba ebintu bya Nuupu bwe bitambula n'abalabe omanyi abalabe bw'oba obalina olina okukola ebintu obutafuna abalabe abantu bonna abafunye obuzibu bo wennyini babyakuleetingako bebabwereetera okitegedde oli akeera ku makya n'azaala omwana n'asuula eyo n'atamuweera gwe waayo ssente sirike kubanga ono aba anoonya kutwala mu mawulire eddayasi abadde akola bino biki kati gwe muziyiza kikole mu butuufu wakyo sirike agenda okujja okulekana ng'obintu ng'obikuba ku mmeeza kati awo nkutegedde wakitegedde sosigana ate naye mu kantu kukakasa genda obikube ku mmeeza olwa ne muyise yandize bulungi n'ebbaasa ye muyite omusajja mmwe abannyonnyola ebintu bibiri bane dayasi mukolere eggwanga muwe abantu ebintu ebituufu naddala ebintu oba bakanso baadde basindise kwefu atakole ki kubogeraze ongambye mukolere abantu ebintu ebiki ebituufu yaze n'ekipande kye nga nkiraba bulungi n'akiraga kwefu naye ng'okusoma kuyita mu mitendera era ye kino tebakiwakanya omanyi muganye okuwabula abantu kino tebakiwakanya kyafuna naye yakifuna atya waliwo levels eziri crucial nti ku P7 olina okugina okugenda mu senior 4 oba ogina okutandika okufuna ziri high education zoyagala kati eno gye bamukwatiddeko kino tebanakugamba nti kino tekiriyo
yana size zote zili nyomwana solo kutandika mu piece obuja munabida amazi manyi bamugezi senior 4 mukaga nagandi ate mukaga yagwako ne baseka waawo embu ya expiring ya IUI naga mukaga ebereti ya egundi tebamubuuza mukaga mwalukaganja ala kitegeere in fact ateze nze mubbira kwekyo bakubuuza senior bamubuuze no senior 4 mwami lutaji yakole mutwala ku ki owide muganda wa mpulira ensonga endala okyayagala walukaga muleke tumuveeko yo mutegedde bulungi kyenjogera okitegedde bulungi si kitegedde bwomu n'abatulaba nkakasa bakitegedde ndi akasajja koyina kuwalukaga kakula buli lunaku kati abasajja bagenda otegeera naye nze kitegedde tumugamba tebanna kutumbako genda kantu kwata ebintu bitwale ku kanso bawe siniyafo gye baagala sikyo mugamba eno sinje bamusaba n'abantu njagala mukitegeere abalaba kino tewali akiwakanya kino kyakola ki equivalent tewali agiwakanya era njofala ndi bambi nagamba ku internet kuno kubeerako abantu abamanyi bangi ate abatamanyi nabo bakinyonyola oti naye kino kyatulaga tebannakiwakanya ekyo tebannakola naye ekyamujja wano ogenda ku kino so kiwalaga kiri ku internet kuliko abamanyiddwa bangi okusinga abamanyi akati embeera eyo nze ndowooza temegamba nti gundi amujjonkera gundi akolaki naye tutereere nze nalaba lutaayo oyo mu busajja bw'obukulu n'agenda n'atuula ne mutabani we ne basoma esifo n'agikola esifo n'agikola n'ajja nga mutabani we amusinze naye nga era lutaaya era walira lutaaya nti musajja mugezi nnyo ate musajja ayagala ebintu ebiri straight lutaaya teyatya ku bwe baayogera yagenda maaso era yamanya nti okola kino nina ofuna ebbaluwa yaki kireme kundetya mirembe mu maaso eyo yamanya ogenda ku kino nina ofuna fo ekyo kibabuulira oba walukaga teyalowooza nti alijja kuba MP ebyo nabyo bibeerawo naye wano watandikidde simanyi ayinza obanga oba yeerabye okugamba bano nti S4 nayo sikola ki kubanga eno S4 yekutwala ku kiri kyoyita okwerabira omuntu yerabira ebintu bibula ebintu bijja ebintu okubula yonebu yateekawo ekola enyangu ebintu byonna n'ogenda mu myaka gye mwasomeramu bateekamu gundi nga babisoma ku yonebu gyebiri kubanga kana akakiiko k'ebyokulondako kikakola bw'oleeta ebintu byo oba obijje ku NASA oba obijje ewa bo bakola ki kati wavaayo akubikula aclaiminga nga bajja kati ekirala kye bakola nti walukagana nakyo yeekwasa nti simanyi oyo yansasulanga omusajja oyo biki abo baali bakola mirimu andi ye yaloopye bw'aba yaloopye gwe empapula zo zangu nazo oli yekwesemu nze kakati osobola okuŋŋamba mbuno dayasi yandoopye nabbye essimu ng'essimu eno manyi bulungi nti yange ne risiiti njirina ku polisi ne sijja kituufu ate gamba oli lwaki tamulopa tagenda direct nti yalwana lwaki asindika baassistant be oba kati mwalugaga oba ani amuloopye oba oyo omusajja yamuloopye oba gundi yamuloopye oyo gwavuganya naye ani Seggona oba gundi gwe twalayo mpapula zo tozitwala wakwefu kale ebintu by'embale wabirabye mbale abaana b'essomero abaana basindikidde bazadde baabwe abaana tebasomye olunaku lulamba ne babafulumya ku mpaka essomero lyonna okuleka senior 6 ne bagifulumya abaana ne babagamba mugende bonna ne buli omu nga bamuwa t-shirt fuluma genda mu kisaawe tetugenda kubeera mu kisaawe nga temuli bantu nga muli wano essomero litudde abaana ne banyiiga ne batandika okukubira bazadde baabwe bannange batutwala mu bintu nga tetwesiimidde waliwo omwana yagambye nze nageze nekweka mu muzikiti mbooko ye yanzijeeyo kati Nobert yawe yasimbulidde n'agamba eyo abantu bemulaba abaana abasinga be basinga okujjayo ba senior 5 na 6 baba bawezezza emyaka 14 basobola okulonda naye bano abaana abato bemulaba eyo project ya Kenzo yaleeta abaana abo abaana ki
Abaana b'amasomero. Abaana batabo ku nguudo. Abamasomero abagenda okusomera babajja mu bibiina. Kakati mwana Norbert kyayina nti ye ne Kenzo balina obutakwatagana. Oh yes. Ate mu butakwatagana omanyi munno ne mubate mukwatagana. Ate tomuwayiriza. Bwayiriza. Yagaye project ya Kenzo. Kati walukaga tosobola kuvena mugandi awalukaga ayimba biki. Yes. Okuga musajja muyinyo sajja ayina erinnya lye buli kimu akikoze. Kyata ayina era kyo nnyo mugamba nti toshirina. Kati ekyonoona abantu bano. Kati Norbert nyukira Norbert bakabeera ne Kenzo mu skando za sente. Yes. Bayo sente ze nyumba Kenzo aganyozimu. Mpayo zimanye ez'obutunda tamuwadde. Olina alufula luki. Lutalo era ne bajjawo mpalanaza. Neze kyenowooza nti okukeera noddira abaana b'amasomero. N'obatwala n'obakuba n'emigo n'obagamba mugende ekiraasi n'okikala. Ekyo kiba bunafu. Bwa NRM. Okay. NRM teyina bantu ge mazima amatuufu. Tewali. Teyina bantu. Ate ekolera ebintu ebitali bituufu. Tibomanya toyina abantu batwale mu holo. Andi balabo omuntu kuba kisaawe. Kijja kuba kibalabisa mu holo. Mwobola abantu toyina bantu. Lwaki otwala abantu mu kisaawe? Panga ekisaawe ekyo kijjuza si kyangu. Nze nkubuulira kimira ekisaawe ekyo abantu ng'ate babeera bayimiddwa tebatadde obuteesi butebe tekiba kiki. Kati ate bagenda ne bakola ekintu ne baddira baali be bamanyi nti bo bajja kujja ne babateera eri tenti. Bwe babateera eri tenti bo babanga bagenyi bakulu ba minisita ba diso ba babeera wali kati ne baleka kino ekyangaala ate ekyangaala tebalina bantu bagenda kola kibeeramu ekibanga ekinnya kaakati mu kubeera ng'ekinnya nga nabana abali mu mbeera y'okumobilizing okola ki banaga Museveni anaasanga twali bantu n'essente zaatuwadde zetulidde ajja kugamba bamobilize bakola ki kyebaba bagenda ne beegayirira essomero. Essomero ne lidda erimaza bagamba mugende wali wa pulezidenti omulabe. Pulezidenti edda abaana basomero bagendanga wa pulezidenti ng'anajja. Ekyo kyo kikirizibwa okugenda ne bawulira. Nga si campaigns. Naye nga si campaign. Nga waliwo omukolo. Kati nga waliwo Heroes Day. Waliwo nnaku bweziti Independence Day. Abaana b'amasomero awo baali balina baba bakola ki. Mu kitundu gye bagitutte. Abaana b'amasomero mu bajja. Babasobola okugenda ne bakola ki. Naye kino ekya campaign okukwata abaana b'amasomero nga balina mu uniform n'obatwala n'obakuba n'ambooko oba okoze kikyamu. Nze ndowooza NRM kyandikoze yanditegedde nti wano tetuyinaawo bantu n'ekyusa enkola ddira eri pulezidenti abeera eri mmwe muyimirire eno mu kisaawe ne baala disi baani naye bo bagenda ne beefuula mbu bo banjawulo eri ne baleka ekinnya ne baleera eri ne babeera ku ki. So nga basobola ozimba tenti yaabwe entono obuuma bwabwe butono pulezidenti waabwe najja nayogerera awo kubanga Museveni tanoonya bantu. Ayisaamu bintu bye abantu takyalina kyabaagaza ekyokola yakiyiya dda oba okitegedde. Kakati bano abasajja abategeka ebyo ebintu byabwe baba balina okusomba abantu mwolabire abaana b'amasomero abo abaana no banyize basinga bazadde ba messages ne omuntu n'oduwa kusoma naye omuntu n'oduwa okutwala omwana w'essomo era nze n'okwata omwana wange n'omutwala Headmaster n'essomero eryo ayinza oddifiirwa mulemberako paka nga nsasudde anti abaana era abazadde baatabuze kubanga abaana nabalabye abamu bamadde gundi nabalabye nembuuza nani nabuuziza nani oba gunadde naye nga bano si baana b'amasomero ng'obalaba abamu batuuka bawadde t-shirt bambale bagende wa Museveni ebyo byaki. Manya bana kibabakoze abana kibakoze bali bamaze okwambala t-shirt nga bazibakase nolana ko kuyimba erinnya lya Bobi Wine kati okitegedde ate abaana b'essomero n'abaana benkana abaana bali mu myaka egyo 14 15 baba bafujjo ate munaddala b'essomero baba ne fujjo omukwano kino nga takyagala n'akola opposite ate n'ekirala Uganda nnene wotalina bantu lekawo anti road map siwe
Museveni gundi teyatudde. Ani. Yamala okwewandiisa n'atuula. Kiba kiswaza incumbent tagenda yo. Incumbent. Kiba kiswaza. Nedda ssebo. Mukulu ma kiswaza. Twamulya atuddemu n'agamba asigala kukola campaign bagamba Museveni awumuddemu. Wotalina bantu ayita omulawo. Abaana bamukuba chemical ku gundi teyafutuka y'ekikumi. Ndijali ayagala kufa. Gari teyafutuka yali yekwese. Bali. Omwana asokola kuba chemical so kati mulwadde. Bana ababba sente bano bagba sente bagere ba mobilizing. Be baleeta ensobi ezo. Anti awo nobati wakugambira ani yabikola. Kenzo tali mu mobilizing kyesubira. Yali mu kuyimba. Kenzo ali mu kuyimba leeta abayimbi. Nobati ne Kenzo. Balina bizibu byabwe birala teke nobati yala katayogera mazima. Banga omuntu bwabanga oyogera mazima. Ate tokonjera nnyo kutuuka ku kiri. Jayo ekintu n'abantu balabe. Nti ekituufu si kituufu. Kenzo singa omugamba mu kintu ky'abayimbi. Yabegobyeko nno. Kyabayimbi munnange Kenzo tebaleese musobola okuleeta gundi yaleese gundi. Awo oba mutuufu. Yavera gundi yaleese ensamba trumpet. Yaleese buchaman. Okuleeta kamiri. Awo yinza okuba muki omutuufu. Naye nebyo gamba ndi ate abantu b'okukyalo bikinze ndabaawo Nobati ne Kenzo. I mean Nobati ne Kenzo. Nobati alina bintu bye birala. Okitegedde? Ne NRM ya amazima ga Katonda mu kigambira wano. Yasayamanya ndi abantu terina. Ate neddira bano abantu abalina bano omayi babeerawo bayita ba mobilizer. Baba wa sente. President agenda kujja akole. Ate n'ow'ebyuma bayagala naye bamusasule. Kyovula bagenda mu gasaawa agagaki. Nene beera ndi agasaawa galina okugendamu abantu. Ate abantu tebabalina. Abantu tebabalina kyebava balaba abasomba abaana baki bamasomero. Era bangambwe mabegako bwe bali nga batyalire mu North bakikola president n'akigana bagenda mu crisis meeting n'abakaza n'abagamba mmwe kintu kye twayogerako nganda bakirala opposite mu bagendako mu crisis meeting era awo nekisoka kireka awo totandika ate okulaba ng'ate rallies zikuumibwa ba gundi ba prison guards. Natandika okubuuza ate wa prison akuuma atya ku rally kitegeeza muleeta baki musitula abasibe ne mubaleeta mu bisaawo kati ng'ekintu bakikyusizaamu ate bakite ku level endala. Obula balina etteeka baleeta okulonda kuveewo agundi balonda MP mbakoye kubanga baswadde nnyo ekisusse ffenna tukimanyi owa prison tasobola kukuuma waawo kitegeeza wakuumirawo abaalina ababe baakuuma obeera omusibe ne bagamba bulya tugende kulaale noddayo mukomera era ogamba gudiikudde kati oba balina baleetyako babategeera obula ababaleetako ababategeera obeera mulaale nga n'empingu ogirina. Chuvula amate bawanika mikono. Obeera mulaale nga naye waliwo n'abakwimiddeko n'empingu weziri. Kati kyazzeemu butaate embaale. Naye nze kye ndowooza abantu b'embaale abo wali akavubuka bakayita wasuukira simanyi lwaki tisike beeyambisiza okukunga abantu. Kayinza okuba tekali kusaidia abo. Era tekali kusaidia abo. Kati olwalaba bakeyambise batya. Kali ku independent. Era kagenda omukola awo ng'oba Museveni gy'ali. Badde bakatabukira. Agamba gwe bwanya bantu yakasondera sente kana bwe kati. Enze no zaye ni ali mwe ino kukkiriza. Waliwo ekigaana. Wetalina abantu ekireke. Naye bwe munakako ekintu mugenda kuswala kyobala kyezira gende eggwanga lino likyaswala nnyo naye ffe tujja lijjamu okuswala abantu babuulire amazima okitegere bakutumya empapula ogenda wakwefu bakutumya abantu oleeta baana basomero okitegedde bulaale ogitegese ereese eki olese baana basomero bambadde ne uniform wansi obalaba abala t-shirt bazetaddeko bamaze bagizeeko ebyo byonna mugenda kwerabisa ate mbaga mujje mu socks omwana bakutumya empapulo zitute wakwefu ebyo byonna kwerabisa kale okitegedde mukole ebintu mu ekintu nga bwe kirina okukola ki okubeera laale bwebanga omanyi nti tolina bantu bireke kubanga abantu nze ndaba simanyi nabaki abantu tebakkuta okyanoonya ki ogenda owulira abaana basomero ogenda owulira tyomwala yagulimu buli kimu bo ogenda owulira nti ate omwala ono yekwese mu bwekwesi gwina nnyinigwo kakati n'otunuliranga ensi yo edobonkanye budobonkanyi
naffe tutandise okwagala tuyiye ebyo tugenda bigendamu. Omanyi gye mututwala kuyiye okwo tekukola. Segere abantu b'ennaku zino balabufu. Muntu abeera awo naye ng'asobola okugamba naye ekintu kino si kituufu. Tusinza nga nze bwe nkola ki? Ate bandiigereza nyo generation eno. Bantu bagezi kati enkera nagana nakikebera. Abwebale nnyo. Nakikeberako nadda nagana egundi bwo. Waliwo yali atandise tugamba mbu no Uganda bagiteeka mu nsi ezikula speed. Mwana enkera namuleetera namugamba ne mu 15 tetuliimu. Ate nga yakyogerera mu kyaki. Ayinze nze omayinira ebintu byempakanya. Nze bwe mba njogedde ekintu ate nze saanya okwogera bintu kukyamuukiriza. Kigamba nnyo. Nze sijera kukyala ku kyano yo nga njogera kukyamuukiriza. Okitegedde? Njogera njamuukirize naye nga nkyamukiriza abantu kye bajja ozuula enkya nti kiki? Nti kikyamu kye nayogera. Kakati twayogera era waliwo abantu gogo mbadde ngamba ekyagogo kyogambye. Waliwo baali bagamba nti waliwo Nuupu we yayisaawo omuntu andipositi. Nengamba ali anopposite. MP nengamba NRM ku bubbi bwayo kisoboka. Nenga NRM ne adasimba wa Nuupu yalayidde dda. Tebali amwesimbeeko. Ne mbaga mugende ku Gogo. District ki? Gundi ki? Yabula. Biloni ki? Ne bakebera bagenda okujjanga kansala. Ali yeye mwamambuke eyo zomu. Ne NRM ngandi NRM ne dasimba omuntu. Tekisoboka. Tekisoboka. Ne mbagamba tekisoboka. Kansala yayita wana no opposite. Ne tugenda ku internet ne tubikula ku Gogo. Alaba kuntegera nene ali mwenye manyi Gogo ye yafa eno bagita Google. Google. Ne ali ne ngamba mukebere. Yani musajja we yali ampakanya. Nangamba boda zisinga emotoka obungi ne mugamba namba emu. Boda zisinga motoka bungi. Ne mugamba mwakana ne mutoka ne. Twaga ne mugamba nze togera kunimba. Boda yetalabwe eti nedda ne gwenolabanga ennyingi. Ne mugamba nze okusaba amagezi gange amatono ge mmanyi. Soka ne mbala ebitongole biina. Amasomero galina amamotoka. Radio CBS mweje mukola muina. Ne mugamba ebitongole bwe bityo. Gwe soko bibale. DBS yokeina amagone meka. Amakomera amapolisi michi. Walala byo polisi eina bode 10. I mean ekikumi naye bitongole bibana amamotoka abakaba parliament ne mugani tugenda ku Gogo. Amaka gasolo kubera amamotoka 3 nenga temuli pichi. Ale bali abakireta ndi pichi so kubera amaka bali wagabera mu pichi nya. Nimbagambe. No mugero kinongerezeko. Ojasanga makanga ina motoka 5 nenga temuli pichi. Webale nnyo. Ate nga manji. Ngosanga amaka nga gaine motoka emu ne pichi enji. Nemaga namaka nga ine motoka nga ate pichi terimu. Ngakaina emmotoka 2 pichi terimu. Naye tontwale ejo mawakanira bya. Ne tugenda ku Gogo. Nagamba ate kyoyogedde. Yawunzika. Waliwo yasubiza abantu enkumbi. Wa. Nabagaba tractor zijja kujjaga maze yitamu. Ne mwami musana nga atulumbi. Tugenda busubika sa tumaliriza. Kakati. Wamulabye? Aliwa. Gundi mbidde. Mugundize nga azitandika. Yagambye ngera soka bba wankumbire mala yitamu mba we tractor. Nalabye mbidde namalako plan. Waggulu? Waggulu. Mbidde nga yeetoloddwa abantu b'NRM bokka ba t-shirt bazambadde. Simanyi waba seetegeeza oba t-shirt zabaddeko ye. Ndo kwabaddeko President Museveni. Nazeetegereza. Bebo bosanga bagamba nti baki bankyukakyuka. Nkusooka bwe yali. Talina bwe yali. Gwebeza ngamba ogamba oli wa DP naye nga n'abakwetoolodde bonna tekuli wa DP n'ogu. Nga nesa tekuliko kifaananyi kyo. Nga nesa tekuliko kifaananyi kyo. N'ojja n'olugamba nti waaki. Mbidde namulabye. Naye nasoose ndowooza nti oba akyadde mu ofiisi y'aba NRM. Kale bali muvaamuga birala. Nabana bitunulidde era nalabye nnyo nga ndaba NRM nnyo mungi. Ne sibifaanako. No yagambye ye kuba president awagira era gwagenda okubira akalulu. Kati bigenda kukyukamu kwano ku bwa member bwa parliament awo wo nkumbi ki DP throughout
Yana agamba Museveni bamugenda muwayo ekifo kyaki ya president kyokka ebisigadde nzene kinewunyisa ne bamugamba naye abantu 10 nga tebakyazirimisa naga basooke bakwate enkumbi bwe naayita mumba we tractor tagenda ba tractor katande bamuwa kalulu bwage ne bakamukube bwe mba mpiseemu tractor bazirajja ziraba naye kasooke abantu nga bambidde bakwewungisa bakwewunyisiza ddala ate nnyo bambidde oyo yayambibwa n'afuna ssente nga mwana muto mbidde yaliko good president yamakerera awo good president mbidde n'abeere owadde pyawo mbidde ku mulembe gw'abasse baggala oyo waja alagidde twali baana bato naye nga twabambidde gwe ne mbidde ani muto nze mbidde musajja mukulu nnyo mbidde sinagenda ewambidde mu ofiisi ye nga tuli baana bato tandika otegekategekawo lwakuba alabika bulungi alina ssente ze ate mbidde kyalina yeefaako asala ekisiga kino asala omubiri mbidde abeera smart mbidde buli kaseera abeera oyoyo ekisiga takyerabira bwe yabeera bw'abeera nakaki kiri evident oyo mbidde gwolaba okitegedde mbidde n'abeera nga be baleeta bawaji Ssebaggala nga ffe tuli baana tugoberera naye nga bwe bategeera ba Ssebaggala mbidde azze akyukakyuka yeesimbako nawane Makindi n'avaawo n'agenda ewa Ssewungu n'ava ewa Ssewungu n'agenda e Masaka ewali ani ate bonna tawangula ali ku lugendo oba atambula era gy'alaga gambe yeesimbako e Makindi wano ne Wamutama teyafunawo kalulu ati oba Wamutami n'agenda e Kalungu ne Wamutama oba wa Ssempijja oba wagundi naye Kalungu awo bwe yava e Kalungu n'agenda nga constituency eno bagisazeemu ekisaanyi kiwedde ennyendo Mukungwe ne bakamukuba bwe baakamukuba kati wuli ali oba alina gy'alaga ali Mubende oba alina gy'alaga kuba kati waliwo ebintu nga tebitegeerekeka bweyongezebwa waliwo ebintu nga mbidde ekintu kyeyali afunye kyeyayambibwa yabeerako mu East Africa Parliament gwatasimbawo n'abeera omubaka wa East Africa owa Parliament eyawa ya East Africa era eyo n'abeerayo n'essente n'azifuna balina ne kyebaali bamuwadde obakyali kiki bafunayo n'obukulu ate navuga nti waliyo ssente nnyingi naye nooza ebyobufuzi bimunyumira bunyumizi kanagenda owulira tyagenze Mubende ne ngamba mbidde ono ye alina amakameka buli woba bagamba weesimba mu kitundu w'ozaalibwa w'okolera oba woosula w'olina amaka etteeka ly'okulonda era ne ngamba mbidde ono ye ndagamuntu ye bagikyusa bwe baagala era oba alina endagamuntu 5 kuba kati ogujja atajja kugenda walala ate kibi bamanyi bamanyi nga bwe twemanyi era simusanga n'ampitako tujja mmaliriza ng'ali Kabaale Kisoro era emi nga sinayingira mu bintu bino byakubabuulira mazima nga amagezi gange nagasirikira baali mikwano gyange nnyo nga n'okumpa bampaayo naye kati mbidde takyanyegera ddala alagala ku kyokoze leero tagenda kunyegera ddala mbidde mbidde namusanga mbidde omusanga zinamusanga nyawo omanye era waggulu awo era awo aluddewo nnyo mbidde asula mu kizungu nagendako newuwe atamulira mu kayumba manyiwo akayumba okamanyi Bezigi aludde nayo musanga nyawo ku God's plan mbidde aludde nayo era mbidde basajja nze benali manyi nti bajja kugendako mu Parliament naye mbidde Parliament erabika emubodde kati ku luno ageze Mubende ayinza ogirya mbidde Parliament erabika emubodde ne ku luno tagirya obimanyi balukwagawo bakoze erinnya luvannyuma aliko kikyamu balukwagawo bakoze erinnya luvannyuma naye mbidde oyo mbidde mulembe gwa Ssebaggala manka gabe bategeera ba Ssebaggala ekibuga abasaga yabeera meeya ne bafuna ssente ne bawola ki abalukwaga oyo ye ani muntu ndowooza ow'empaka ayogera amanga ayogera nnyo amazima ndowooza n'abantu batamwesembereza nnyo kunyaga yagavaako luvannyuma kakati gundi oyo era akyagaliko ndowooza
gundi oyo andi sinamulaba mu kizibu kyonna gundi oyo mbidde ng'ali awo akola nyina naye mbidde oyo batandika era okutabukamu abavubuka bonna bali kumbi age y'emu nga buli omu asingako mu ne katono ne batabikamu nga Museveni atandise bayingiramu ate kuno yabayingidde bubi kati Museveni bagenda mu East Africa era bano babuuza mbidde ono agenza atya mu East Africa kuba bagamba East Africa onoogigendamu Museveni aginamu omuti omunene ba palamenti yekulonda palamenti y'awano yekulonda kati ate singamu ba NRM Tobola berawe baamala era waliwo era yaddayo wadde kati mamita kidandala ani Siranda Kasiranda era naye yali mwavaawo nga n'obwavu bwaliko buunya aye tumanyiganye nnyo balina ne byanyumiza ne lwaba saagala byogera kasolegedde yabikunyumiza bireke mawa ayina byanyumiza nga baleeta nga Kyagulanyi oyo ajja mu byobufuzi ebigambo byawusana ki kye bamugamba kati akantu katugugo era Kyagulanyi nga ye abawakanya ninawe nabiwulira ekituufu ye n'abawakanya nabagamba nedda Siranda yabiŋŋamba kati ali mu East Africa zobayo ebyobufuzi bya Uganda kubanga kati waba ebigambo ebyo yabigamba oli yagaana kitegeeza ebimu ku bye baali nti gwe tofa East Africa yiyo Kyagulanyi nga bamuleeta balina ebigambo bamugamba n'agamba tetugenda kukola bwe tutyo n'akomba era kyobola aba DP bloka abamu babayawukana ku Kyagulanyi nga yakajja abamu emirimu yali yakajja baayagala bamuvuge mukumuvuga nga n'abamu balina gye bamutwala n'alema abamu ne baddukirawo abalala ne basigalawo abamu ne bakola ki bafubutuka baali balina bye banoonya kankikuwulire baatuga ekiseera era abane twogera ebyobufuzi naye nga abantu babimanyi baali bamanyi nti Kyagulanyi ajja kuba mwangu okutunda baba bamugamba tusooke kuba ono aveewo goddewo baali bamanyi nti ono engeri gy'abadde no mu bidongo bikintu mwangu tobeera tuli abantu abanyini ebyobufuzi nga tebabimanyi kumbe he's not a nut to crack ebintu byewoyanga gundi ono yesimbyewo mulugano manyi kyekitegeeza bwanika omumanyi bwe yagendanga ku CBS nakuba lindako ng'akuba Besigye amugyewo baleeta ono nga bamanyi ono mwangu bajja kugenda bamutunde wa omuganda kyagamba era bamugamba ekyo tugenda liwa n'ababuuza mugenda kiwali n'abagamba mukindekere bamugamba tusooke tukuba ono oyo tumugyawo goddewo n'abagamba ekyo si kirungi biki n'abagamba ekyo tugenda liwa n'abagamba gwekkiriza gwokitwekere nga bamanyi banakuwa oli ne bamugyawo baleeta ono onabazanya ngemu nagera nga ate nakyalira oli ewaka kyegaire bepulira obusungu ne bamugamba nga bamanyi bakuba oli bajja leeta ono ajja bamwangu okutunda ewaani binyebwa kulya okutwala ew'omusajja n'abantu babeerawo ne babeera mu kantu ebintu tebabimanyi ebyo ebigambo byava mu Siranda ng'abigamba ggwe ng'abigamba nze byatudde oba kitegedde akyakwagala batanjagala yafuna gundi naye batanjagala alekeyo nze sayagala kunjagala nze okugamba nti talina muli ennyama talina bitabo mubadde balabi balungi obudde banti muli ennyama naye atutawanye tejja batawanye sebo tajja batawanye tabubya muli bubi enkya bagenda ku debate eya ku gundi ki era muli ennyama namusaasidde dda obadde balabi balungi tubadde ku The Truth Media tubadde wano mu kugundi kusula motors bwe tukolera buli lunaku luba lwakusatu ne mukumawa naye TK Chicken ebeerawo ng'okuba ebintu byonna ebyenkoko ebikolako ne tubeera ne Climax ebyamasanyu ne bibeerawo ne tubeera wamu ne mugananga ali China bamwita Buy with Joseph ebintu naye abikolako kuweereza ebintu nawe bagambe gundi ti ngenda kuza omwezi 15 omwezi ogwa January
temwerabira okulonda president Kyagulanyi. President w'eggwanga agenda okutuusa eggwanga lino ensi yonna gy'ayinamu gwe tulinamu essuubi ali omu Kyagulanyi Ssentamu. Toyogera bigambo bibiri toyogera erinnya Kyagulanyi. Kyagulanyi Ssentamu bw'anaamala okukwata obukulembeze bano basiina mpapula nga tujjamu. Tetwagala kubeera n'abakulembeze balinga bannabbanja. Tetugenda kubeera n'abakulembeze tewasoma togamba nti wasoma twagala tubeere ne gavumenti egenda okutambulira ku mulamwa. Yasoma ebyenjigiriza nga buteeka mu minisitule y'ebyenjigiriza. Yasoma ebya dokita nga buteeka mu bya dokita. Yasoma ebya gita nga tumuteeka mu bya gita. Mwami Kyagulanyi Ssentamu ye yekka gwe twatulonda temwerabira Sami Malende mukyala wa Kampala ayesimbyewo ku kadi ya NUP. Temwerabira bali mwezo. Mumulonde nga bwe mwakola ku luli. Buli wolaba wa NUP ng'alimu ensa. Tikinga. Zahara Ruyurika tikinga. Buli wolaba wa NUP ng'alimu ensa. Tikinga. Bali mwezo tikinga. Awe twawukanidde kasatuuse ku bali mwezo. Bali mwezo jangu togere bali mwezo. Obwaga zaki. Mugamba yinginiya. Yinginiya ate si yinginiya. Yinginiya. Wagala kimujjako. Omusubuzi yetaga yinginiya. Ku planning ekibuga. Omusubuzi omusolo. Yes, yetaga yinginiya. Muliriza gundi infrastructure. Yogera no. Kati nangenda kusomesa. Nsomesa. Infrastructure omusubuzi kwagenda okutambuliza ebintu bye ebyamaguzi for a short period of time okubijja ku destination orbit wa ku destination B ngengudo nfu siziri planned buli kimu kifu kiba kimukostinga inasa muliriza kimukostinga muliriza nti omusana gunzi oyagadde kunnyonnyola kati njagala kunnyonnyola oyo yinginiya no nze togenda kunsiba ko bantu bo kakati tukikole wichejja kale kunnyonnyole yinginiya nze mayinginiya omulimu gwe kumenya ate uliro ono kubanga nze ntuula ne bayinginiya ne bannyonnyola saga tugikole ki tugisomole wiiki ejja kwe tutandika kale